Mikwano gyaffe abaagalwa nga tuli mu mbeera efaanana bwetyo katunuulire okwagala n'ekisa kya Mukama waffe Yesu kubanga tulabika nga tusemberera eka n'atera okutuuka ewaffe. Amiina. Era ntumiddeko ku mwannyinaze mukyala Saala Ntege ate era ne mwannyinaze Jennifer Nawita bawuliriza. Ssebo taata. Ssebo abawuliriza Sabbiiti ennungi. Kimugwe Joseph nze mbatumiddeko nga ntumirako abasinza ba Namulonge Town Church awamu ne abasinza ba Gayaza District awamu Mukama abawa omukisa. Amiina. Nange Nakimugwe Hanifa Kabiito mbalamusizaako nnyo mannya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nnyabo tusanze okulaba. Bw'obeera ku ppana eno emirembe gye tuba nagyo miyitirivu. Waliwo eyaŋŋamba ndiyo omukyalo oyo afaanana atya kiki ng'alinga oba agamba oba yoyo nga bw'olaba abakyala abalala Ajje waffe ne ka meeting yatandise. Ssebo tubuuzeeko Mukama waffe. Abatuwuliriza mbalamusizaako mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Sebadduka Dennis. Ye pano gye tulina olunaku olwaleero era tugenda kuba nga tutambula bane munzikiriza ate nebaze taata waffe omusumba Dr. John Kakembo. Wow. Kyemutulabamu wano kyemutuwulira maanyi ago ey'amaanyi ago. Kale kansabe mukadde David Mark ssebo tuwonge mu maaso ga Mukama waffe. Kitaffe mu ggulu Mukama w'emirembe mu linnya egganzere ekkulu ennyo ery'omwana wa Yesu tukwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo olw'okusaasira kwo ate n'okwagala eby'ekitalo by'otuwa. Taata nga tuli mu maaso go tuzze okuyiga ebigambo ebikulu bino bye wawandiisa tusaba Mwoyo Omutukuvu eyabiwandiisa abituyigirize era abikole enjawulo mu bulamu bwaffe n'okuluŋŋamizibwa tuluŋŋamizibwe ye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Obulungi awuliriza dakiika ziizo ziri bbiri zokka ezawukanye ku ssaawa 12 ez'okumakya lunaku olwaleero. Tulina essaawa emu yokka nga tulina mmwe mu kukubaganya ebirowoozo n'okuyiga. Era atukoze bulungi Mukama Katonda bwe yatuwa ekyokuyiga kino mu kadde kano kennyini ekiriko omutwe omunene nga tubikkula era nga tutaganjula ekitabo ky'Abakolinso. Tugenda kutambulira mu kitabo ekisooka ate era ne Bakolinso ekyokubiri. Tuli ku kyokuyiga namba 7. Namba 7 yagiwa omutwe omunene ogugamba nti ekifaananyi ky'okwagala. Kakati kansooka enzije gye muli bannange. Sabbiiti eyaggwa twawumbawumba lesoni yaffe eringa etugamba nti tewali na kimu oba twalaba nti okwagala awatali kwagala wadde ne bino ebikolwa ebikolwa eby'omwoyo oba ebirabo eby'omwoyo temuli kantu naye nga tulaba nti okwagala. Kakati najja n'atugamba nti ekifaananyi ky'okwagala. Maama waffe mukyala Kabiito tugenda kiki omuwandiisi kyeyagadde okubikkula wano mu kutuwa omutwe guno ekifaananyi ky'okwagala nti nga bwe tuzze tuyiga Pawulo ng'abawandiikira abasinza ab'e Kolinso abawandiikira ku nsonga eziri mu kkanisa naye ng'ekisinga obukulu alwanirira ekifaananyi kya Kristo. Balina kumanya lwaki ekkanisa weeri naani gwe balina okukola ki okugoberera. Ensonga y'okwagala ayagala abayigirize okwagala kuno obutafaananako ng'okw'omwami n'omukyala Kabiito naye abajjukize Kristo eyabaagala n'okwagala okutayogerekeka era nga mu kwagala okwo mwayagala batambulire. Kyava abayigiriza ku ssula gye tugenda okuyigako ey'okwagala nga bawandiikira nga babuulira ekifaananyi ekituufu okwatya okwagala kyekiriwa nga bwe tugenda okuyiga. Ssebo tweyanziza nnyo tweyanzege. Kansabe mwami Sebadduka ono atutembeete mu lesoni enakku olwaleero.
obukulu bw'okwagala Abakolinso ekisooka essula 13 olunywa olusooka paka ku lwokusatu. Bwe njogera ennimi z'abantu n'ez'abamalayika nene siba na kwagala nga nfuuse ekikoma ekivuga n'ebitaasa ebisaala. Era bwe mba n'obunabbi n'entegeera ebyama byonna n'okwogera kwonna, era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzigyawo ensozi, naye ne siba na kwagala nga siri kintu. Era bwe ngabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga, era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa, naye ne siba na kwagala nga siriiko kye ngasizza. Tweyanziza nnyo Mwami Ssewankambo, lwaki okwagala kuno kwe boogeddeko kwa mugaso nnyo okusinga amagezi, okusinga okukkiriza, okusinga okugabira abaavu? Lwaki okwagala kuno kwa mugaso nnyo? Lwaki kukulu nnyo? Kulaga nti okwagala kuno kuli directed towards abantu abalala. Kulaga nti kufaayo nnyo, kulumirirwa, kwongera okunoonya omuliraana wange yaliwa era ali mu bwetaavu ki. Kwegamba kwa muwendo nnyo nti kulina element ey'obwakatonda bwennyini. Teyanziza nnyo Mukyala Kabiito. Okwagala kuno lwaki kukulu nnyo? Kristo bwe yali asamaralizinga amateeka 2, twayiga nti okwagala kirungo kikulu. Kubanga atugamba ku kwagala Katonda ne ku kwagala bantu bannaffe. Era nga bwe twayiga Ssabbiiti ewedde nti ne bwe tuba tukola ebikolwa ebirungi ebitone Katonda bye yatuwa nga tubikozesa naye nga temuli kwagala, tuteganira busa. Lesoni y'olwaleero eriko omutwe omukulu ogugamba nti ekifaananyi ekyokwagala. Singa bakuba ekifaananyi kya Ssewankambo ne kibeera wano, tutegeera nti Ssewankambo bw'ati bw'afaanana, bw'ali. Bw'agamba nti ekifaananyi ekyokwagala, okwagala kikulu ekyenkanidde awo okusinga ebintu byonna. Kubanga ekifaananyi ky'okwagala tukifunira mu Mukama waffe Yesu Kristo, alaga okwagala okw'ekika ekya waggulu eyaleka byonna. Wano bw'abadde ampe ennyiriri ezisoose agambye nti bwe njogera ennimi z'abantu n'ez'omuggulu naye ne siba na kwagala nga siri kintu. Ekitegeeza nti Mukama waffe Yesu Kristo yaleka ebitiibwa byonna lwa kigambo kimu, kwagala. N'olw'ensonga eyo okwagala kigambo kikulu nnyo eri obulamu bwaffe, era oyo kye kifaananyi ekyokwagala. Tweyanziza mukadde. Mu bufunze nga bwe twayize nti biri ebirala nsobola okugabira abaavu naye nga temuli kwagala. Naye nga abandaba bagamba muntu gundi oyo agaba, naye nga mbikola mekanikale nga temuli ki, temuli kwagala. Lesson yatugambye kabadde mu Luzungu, a person can do good things for entirely empty reasons. Nga abakulaba balaba byokola biki birungi bituufu naye nga Mukama akebera omutima temuli kwagala. Naye ekika ky'okwagala kino kye boogeddeko nga Mukyala Kabiito gwe yatugambye kikwe kuno nti njagala nnyo enkenene, njagala nnyo mikwano gyange. Okwagala kuno gwe tulaba mu zifirimu zino eza Titanic, okwagala kuno kwe batugambye kwe boogerako kwe kuli unconditional, unselfish, agape love, tekuliko bukwakkulizo. Era twayiga mu lesson yayita Mukyala Kabiito gye yatusomesa n'atugamba nti okwagala kuno tukufuna tutya, nti Omwoyo Omutukuvu yakufuka mu mitima gyaffe okusinziira mu Baluumi 5:5. Ne tulaba nti Omwoyo Omutukuvu ono mufuna ntya bwe nsaba mu Luka 10:13. Naye twagala twebuuza ekibuuzo, tulinayo ebyokulabirako mu Bayibuli ng'abantu baakola ebintu ebirungi naye nga temuli mukwano. Mwami Kimbugwe, tulinayo ebyokulabirako kyolaba nti kino oli yakolanga ekintu, bw'olaba ng'olaba ekintu kirungi naye nga akebera omutima alaba temuli mukwano?
mwami Sewankambo ne mwami Kimbugwawo wetuli. Abafalisaayo bateranga okukola ebintu nga bo balowooza bakolera mukwano nga abamu ku baatundanga ebintu mu yeekaalu ye ng'ayinza okugamba kandeeteyo n'amayuba amatonotono aga abatasobola kwesobola nga teekeyo. So abafalisaayo bakolanga ebintu bingi nga balowooza bakolera mu mukwano naye nga si mukwano. Okay. Jala Kabiita. Nja kukootenga Matayo 7:22 n'olwa23. Bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti Mukama waffe twalabulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimoni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe, muve wendi mwenna abaakola eby'obujeemu. Tayawudde bantu kikaaki naye kikakasa nti ddala gye tuli nga tukola tulowooza tukolera ye naye nga tuli ku byaffe. Okay. Ekyokolerako ekirala kye tutera okusanga mu Luka 18 kuva ku lw'omwenda eky'abasajja ababiri abajja mu yeekaalu. Naye gwe twogerako omufalisaayo oyo ye ng'abalaba wabweru balaba ebintu ali tiiki naye ng'akebera omutima alaba byakola byonna abikola awa ebitundu bye10 awa ebirabo asiba emirundi eba 2 mu wiiki oba 3 mu wiiki naye nga byonna abikola nga temuli temuli kwagala. Naye baatugambye tusome mu Matayo essula 24:12 waliwo obunabbi Yesu bw'atuwa obw'ennaku ez'enkomerero. Katulabe bwogera kutya. 24:12. Olw'ekkumi n'ebbiri yagambye nti era kubanga obujeemu bulinga obungi okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Awo tuba tutandikira tulina ebikakasiza ddala mu nsi mwe tuli kati nti okwagala tekuliwola buwozi naye kwawola dda. Mwami Sewankambo. Bw'olaba ebigendererwa by'okwagala leero waliwo ne Bible wetugamba nti people will be lovers of themselves, bajja kuba beeyagala bokka na bokka. Leero ndowooza tutuuse ku sseeryo nti abasinga twerowoozaako nnyo era tweyagala ffekka. So kiraga nti okwagala kuno kugenze kuwola. Okay. Mukadde Kiwanuka. Ebyokulaba gwokakasiza ddala nti okwagala tekuliwola naye kwawola. Badde ku TV neewuunya omukyala bwe yaleese omwana ng'amuleetedde taata wa muzaala. Taata we nakkirira naye mu nnimiro n'aggyako omwana omutwe n'amuziika eyo. Ebyo byonna biraga kyokwagala tekuliyo. Jjukira omusajja eyaddira abaana abato abatalina musango n'abasanga ku ssomero n'abasala banna ne kankano simanyi kye baamusalira. Ebyo byonna biraga nti okwagala kukoze eki? Kuwoze. Agambye nti obujeemu bulinga obungi n'okwagala kw'abasinga obungi kulikola ki? Tekuwoze mu abo bokka, kuwoze ne mu maka. Bw'otunuulira gataliiko nfuufu weewuunya buki? Bwewuunya bwe nadde ntandika nagambye nti tunaatera okutuuka eka kuba tuli mu kiseera kyennyini eky'okudda kwa Mukama waffe. Kyava tugamba tubeere n'okwagala. Tuyanza mukadde. Njagala tweyongereyo ku kitundu ekirala kubanga nga bwe mukyala Kabito yatutandikidde yatugambye okwagala kwe boogerako si kwe kuli okwa mwami Kabito ne mukyala Kabito. Kati twagala tulabe ku kwagala okwo kwe kuliwa. Mande yatugambye okwagala bye kukola bakolesa ekisooka essula 13 olw'okuna n'olw'omusanvu nga basoma. Njagala tunokoleyo okwagala bye kukola bye baatuwadde byabadde 7. 13 olw'okuna n'olw'omusanvu paka ku olw'okuna yagambye bw'ati ti okwagala kugumiikiriza. Tulina ekisa. Okwagala kugumiikiriza kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja, tekwekulumbaza, tekwegulumiza.
tekukola bitasaana, tekunoonya byako. Mbuuke ngende ku lw'omusanvu. Kale kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna. Tweyanziza okusinziira nga mukadde watusomedde Mwami Kimbugwe biri ebintu 7 nyemu ebyo ebisanvu kiriwa Mwami Kimbugwe kyogamba nze ndi yadde wano kale ngezaako kugumiikiriza kulina ekisa kusanyukira wamu kugumiikiriza byonna kukkiriza byonna kusuubira ebintu byonna kugumira ebintu byonnaawo wawe ogamba nti kati kiki wano ndi yaddeko mpita bw'otunatunulamu tekuli yadde ekimu nekiwandigambye nti weekuttekutteko at least okiraga Sebadduka notakyagase Wankambo ate awo oba ogudde mukyala Kayita alabika ye ayinawo ayita anyenyeza mutwe mukyala mukadde anyenyeza omutwe n'agamba byonna tayita simugumiikiriza Mwami Kuteesa yalabika mukyala Kabito toli mugumiikiriza nemwa olemwa toyagala awo wajja ekibuuzo Mwami Kimbugwe atugambye byonna mu bwaffe tetubisobola lesoni ki enkulu gye tuyigawo awo mukyala Kabito ku nsonga ezo bw'omala okitegeera nti ebyo tosobola what is the greatest lesson gye tuyigawo awo? Kyenjigawo ekikulu kwe kumanya nti ndi mwereere neetaaga omulokozi. Twasomako mukadde Kiwanuka nga tonajja baatugamba nti the greatest discovery bibiri ekisooka kwe kutegeera nti oli mwonoonyi oli mubi nnyo ne bino byolowooza bye weerippako ng'olowooza obisobola era waliwo wootuuka n'obiremwa ne batugamba naye ekyokubiri kwe kutegeera nti Yesu Kristo ye mulokozi wo bino byonna akola ki abisobola bwe tumwerippako mukadde Kiwanuka. Ekyo kye mbadde ŋŋamba nti ffe mu magezi agaffe mu kwagala okwaffe tetulina ne kimu kye tusobola naye Kristo atusobozesa byonna bwe tukkiriza kubanga ye byonna yabituukiriza. Tweyanziza mukadde bwe kuba kwagala bwe kuba kukola teyakola kibi n'ekiki n'ekimu byonna yabituukiriza. Tweyanziza mukadde tubituukiririza mu ye. Mwami Wankambo ku ebyo 7 which is the hardest for you to practice okuteeka mu nkola? Nze nalabye nga ekyomusanvu kibagambye nti kugumira ebintu byonna era ne mu lesoni yabigase nti byonna nti love endures by believing and hoping nti okwagala okubanga osobola okugumira byonna ekyo nze nalabye nga kikalubamu. Tweyanziza nnyo mukyala Kabito gwe kiriwo ekyasinza okukalubamu oba naawe oli wamu ne Mwami Wankambo ng'ogamba kino okukiteeka mu practice kizibu muko endures all things kyekyo kyekyabadde ekyomusanvu aliwo tukanaga embeera ng'ennyinze. Amina tujja maliriza nga tufunye amawulire amalungi eyo gye tweyongera mu maaso naye lesson yatugambye love is not simply an emotion but an active way of living. Si kuwulira buwulizi feeling nti bwenti bwempulira but an active way of living. Era batugambye tusooke tusome Galatiya essula 5 olw'olwabiri n'olwabiri 3 tulabe engeri gye lukwataganamu ne bakolesa ekisooka 13. 5:22 agamba tinaye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza ku biringa ebyo tewali mateeka. Tweyanziza mukyala Kabito mu luzungu batusomeremukko tukitegeere bulungi. Agamba bw'ati but the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. Bagamba nti but the fruit kitegeeza fruit esooka eyo
yesibukamu biri byonna. Essebo. So mu Luganda yakiyise bibala naye mu Luzungu kiri fruit kibala. Kitegeeza nti okwagala kwe kuva biri ebirala. Yensibuko yabiri ebirala nga bwe tuvudde eri mu bakolesa ekisooka 13. Naye awo wennyini we tubadde tunokoddeyo okwagala bye kukola katwagala tulabe okwagala bye kutakola ye yabadde Tuesday we tubadde wennyini mu kaddatsomero bakolesa ekisooka essula 13 onyero okuna paka ku Lwomusanvu nga tuwuliriza bulungi okwagala biki bye kutakola. Yagambye nti okwagala kugumiikiriza kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja. Okwagala tekwekulumbaza. Tekwegulumiza. Tekukola bitasaana. Tekunoonya byaku. Tekunyiiga. Tekusiba bubi ku mwoyo. Tekusanyukira bitali bya butuukirivu. Amiina. 28. Kiki ekisinga obuzibu okwewalamu ebyo mwami Kimbugwe? Kugwe kunze byonna bizibu byakwawula naye waliwo akantu ka self ako tekunoonya byakwo jiva neje budda buli omu ayagala kusikaza wowe mu Luzungu ekijja bulungi nti rights ebiseera ebisinga n'ekyo kintu olina obba nga okifuna oba nkyogedde bulungi nti you're entitled to it naye n'ogamba kankireke muganda wange omusala gwina beera gwasatu n'ogamba kale bampeka 25 gibeeko gye giraga ewalala kizibu nnyo so akantu ka self ako okweyagaliza. Okay, mwami Sewankambo wawo oyitira n'ogamba kino okuteeka mu nkola kuba mwami Kimbugwe atugambye kaserefu ndowooza ke kali foundation ebirala byonna bisibuka mwako twali tuyigako ku kibi ku bibi bw'ekibi lesson yabugeraageranya n'emiti gwe bayita aspens giba miti miwanvu nnyo giyina root system ey'amaanyi tigusoboka okuwangala emyaka nga 15 nga gukyaliwo nti Katonda yatutonda nga mu mutima yalina okutuulamu naye kaserefu kano olwakuulawo Mukama ko ke kaakola ki ke kaatulawo kyowala buli kimu mba nkola ki noonya byange so netubanga ekintu ky'okunoonya ebyakwo okwo kikulu nnyo naye wenjagala okubuuliza lwaki bino nabyo abitugamba ebiri negative tekukola kino yali badde atulekayo eri okwagala kuyina ekisa kugumiikiriza naye lwaki nabino abituwa mwami Sewankambo olowooza lwaki bino abyongerako 8 ayagala tutegeerere eddala ekifaananyi ekyokwagala bwe kirina okuba bwe twatandise twayogedde Oluganda lwakifunudde nti ekifaananyi ekyokwagala naye portrait mu Luzungu eba erimu 3 dimensions ng'eyagala olabire eddala nti ekifaananyi kyennyini nga bwe kiri n'enkoona side zeno gyeri in the whole dimension ne wano tulaba nti okwagala ayagala tukutegeere ddala tuleme okutegeera kyekukola kokka naye tumanye n'okwagala kyekutakola nti tufunire eddala ekifaananyi ekyokwagala bwe kirina okubeera kubanga tuyinza ozimbirako ebyaffe gamba bwe mba nkola ne kino mba nkyali mu kwagala ayagala tulaga nti bino okwagala tekubikola era bw'oba obikoze gwe tobeera na kwagala. Amiina. Mukyala Kabitone kansoke mwami Kiwanuka obuuzizza ekibuuzo nti lwaki ne bino abitugamba yali badde akoma 27 ebyo byoli nga ndabye ate nange kale olwekyo ateekwa okubituleetera tubitegeere nti bye tuli nga bwe tuli waliwo ate alina ekisingako nga ye Mukama waffe ani Yesu Kristo yayinza okutuyamba obutabeera mu kwegulumiza yayinza okukuyamba obutakola obutanyiiga n'onyiiga obusungu n'obusibira ku muki ku mwoyo era yayinza okutuyamba mu byonna nga bwe tuzze tubisoma 8 kubanga ekyo ffe kye tukola ki omulabi bwe yayingira mu nsi kye yatuteekamu. Mwami Kimbugwe ne Mukyala Kabiito nsaba kugumiza kya mukadde nti awandiikira abantu b'e Kolinso bano nga ate okwagala kyekutali kye bakola bw'abagamba nti tekukola bitasaana bo baali bakola bitakola ki bitasaana oli ng'ali ku muka kitaawe naye ng'ate musanyufu
tekwegulumiza bo bali bakola ki beegulumiza era nze nina ebibala by'omwoyo nsobola n'okwogera ennimi mwe temulina mwoyo so okufaananako nga mukadde bw'agambye naffe bwe tutyo kati kyava atuyigiriza eno nja kugaba naye ng'ogaba weegulumiza eri nti asenga sinze yose wankambwe tebandiridde na kyaggulu kati kyava yagala njigiriza eddala ensonga endala yatandika eri ng'abayigiriza nti yazze kubayigiriza ku Kristo n'ekyokuba nti yakomererwa kati kyava aleeta ekifaananyi ekyokwagala kuno twepimyepimyemu wano nga ffenna tewali ayita amakulu waliwo ayinza era oyo gwe tulina okwerippako. Joseph gye tuze tuyiga tukirabye nti abakoliiso bano baalinanga embeera ze baabeerangamu naye ng'embeera zino baazireetanga mu kkanisa so n'endowooza y'okwagala bambeera y'okwagala gye bajja eri mu nsi bali bagiise mu kkanisa nga bo balina engeri gye bakitaputamu batulaze nti waliwo enjigiriza nnyingi eziri ku kwagala eya Plato eya Aristotle n'ey'abafalisaayo nayo nga weeri so nga abakolisaayo abali mu kkanisa essaawa zino bo kyekyo kye bamanyi noki n'okwagala kati Pawulo abaleetera bino okwagala byekutali ng'ayagala obbalaga nti nebyo mubadde mukola nga mulowooza kwagala si kwagala kubanga ate byemukolera ddala nekirala lesoni eno ya companion enengeri yakigazizaamu negamba nti okwagala okujja mu bulamu bw'omuntu waliyo ebivaamu kati bino ebivaamu bye bino byaleesemu nga negatives oba okwagala byekutakola nti okwagala kuba kukola biri bino mubijjeemu kuba okwagala tekola ki tekubikola yesewa we tumalidde tugambye nti tuweddemu amaanyi nga tulaba tewali abisobola we tweminzaaninze wano nga tulaba tetukola ki tetuyita twepimye nga tulaba tetukola ki tetuyita naye wenezi yatugambye ekifaananyi kya Yesu nti bwe tumwerippako akola ki abisobola asobola otuyigiriza yesosi bwe tubeera connected mu ye tufuna that agape love naye kati ekibuuzo nga twebuuza wa mu bulamu bwa Yesu Kristo buli omu alinayo ekyokulabirako mwami Sewankambo mu bulamu bwa Yesu Kristo bwe tulabira ddala okwagala okwa agape kuno okuteerowoozaako we kulagibwa yesewa nze nkirabira mu mukyalo Omusamaliya nti Bayibuli etugamba nti kyamugwanira okuyita mu Samaliya Yesu kyamugwanira okuyita mu Samaliya asobole okulokola omukyalo ono weewaawo n'abaali mu Samaliya kyokka nga Abafalisaayo n'Abayudaaya bonna abalala Samaliya bagiyitanga bbali ng'agamba oba bazikirire ffe ka tweyongereyo n'enjiri yaffe mukadde ekiwanuka David kyokulabirako mu Bayibuli ku Yesu Kristo wolabira ddala nga yalaga agape love eno agape love Kristo gye yalaga tulaba ng'asinkana omusajja eyali ku kidiba Makyajja omusajja yali agongobadde ng'alwaliddeko emyaka 38 mbu n'amutunuulira n'amulaba ng'amazzi gabadde nga geesera buli kaseera nga naye tewali alina kwagala kusobola kugamba nti omusajja ono atasobola kwetuusaayo wakirika musitule mukole ki muteekeyo wakirize ni wa myaka 2 naye okumala emyaka 38 nga mulwadde Yesu n'amutunuulira n'amukwatirwa ekisa. Haleluya. Amukimbogwe. Nze ekikolwa ekyokwagala Kristo kye yakola kisomako mu Bayibuli ne kinkwatirako ddala ya Yesu ku musaalaba. Okusalawo okugenda ku musaalaba nga yali asobola okugaana. Kwa tukimanyi ffenna nga asaba kitaawe ekikompa kimuggyeko. Twayigako luli nti yali asobola obutagendayo kuba yalina obusobozi obutagendayo naye okusalawo n'agamba kangende nfiirire ekikimbogwe kino nga kimanyi ekikimbogwe muddeyo kigenda kubba kigenda kwenda kigenda kukola ebitasaana naye n'agamba kangolampa omusalaba guno mufiiririre okwagala okusobola butakulowoozaako bwentyo. Anifa Kabito bwe yawonya omugenge abagenge baalinga mu bantu abasosolebwa ng'era balina kampu eyabwe mwe bakola ki mwe babeera era nga babaako ne kasigino babasibako obudde nti bw'aba atambula gwali okumpi owulira nti mugenge yakola ki naye mukama waffe yamukwatako kikolwa kyakwagala. Amiina.
mwaka 10-16 gamuleka abaana bato bajje gyendi ogwo nago mukwano tegusosola bakyala mu kanisa ffe tubagamba mufulumye abaana tusabe naye wano ye Yesu naye emmere bwe batalya nnyama bwe bali omuceere gwokka ettooke tebalimuwa mutugobane ku butebe ne ku butebe be babufulumako kwegamba si byangu tweyanziza nnyo ekibuuzo ekikakali kye nalabyemu wano kankyogere na mu luzungu mujja kintaputirako mu Luganda bagambye how can you practice agape love in situations where you don't feel like loving akagambo underline the word feel oyinza otya okuteeka okwagala kuno kwa agape mu nkola yadde tofiiringa nti oyagala okukikola tokibuulira kansokere mwami Kimbugu ono akitegeera bulungi oyinza otya nga tokiwulira feel ekisooka kukireetamu nti okwagala mpulira oba it is a feeling okwagala si mpulira it's not an emotion nga batusomedde ku yadde part Sunday yadde part Monday nti ngeri yakubeeramu si ngeri yakuwuliramu kuba we nkiteekamu mu ngeri gye mpulira muganda wange sijja kwagala kuba nja kugamba nti nyina okwagala Sebadduka naye Sebadduka katika naye ako ye mpulira yange nze ng'omuntu so wendeetamu feelings mu kwagala kuno nyinza obutasobola kwagala oba njala n'obutagezaako wadde okugegeenya okwagala yesero omwami Sewankambo ne mukale mukyala Kabito yagenda Sembayo okwagala bwe kubeeramu okwewulira mu feeling kitegeeza nti olina ebigendererwa genda maaso nandi naye olw'okubanga olina ebigendererwa yensonga lwaki oyagala kiwanuka kubanga asobola okukuwolayo emitwalo 5 bw'obanga oli mu bwetaavu asobola okukuwa kyakuwadde kubanga oli mu bwetaavu kakati mwagala kubanga wembeera naye kapikipiki ke nze ntera agira najja nenkamusaba nengenda gyenkola ki era yafuuka mukwano gwange oli mukwano gwange naye oko si kwe kwagala Yesu kwayogera okwagala mukama waffe kwe tuli kuwenno kwe kwagala okutalina bigendererwa amiina Yesu yakwagalamu ki simanyi bwereere nga tonnaba na kubeerawo nga tolina kye waakoze ye naagwayo obulamu bwe ku lulwo okwagala okwo amiina mwami Sewankambo yanziza nnyo mukadde okwagala kuno tugambye nti nyinza ntya ebyo byonna byenteekesa ku kwagala bye nina osooka okuba nga neewala omulimu ogwange gwagambye nti era tulina gye tugenda okizoma nti omulimu gwange gwakwagala waliwo obwetaavu mbukoleko nyinza okubanga munda sandibadde nga nkifiiringa waliwo example gye twalabye ng'omwana alwadde ali mu kusesema naye nze bitunuulira nze binkola ki binneenyinyaza naye oli ali mu bwetaavu nina omuyamba mbirekeyo nemme okumuyamba nedda nemuyamba nemukolera ebikolwa ebyekisa asobole okuva mu kizibu kyakola ki kyalimu nti ndaba omulimu gwange kukola kitundu kyange ndaga okwagala kuno newankubadde mu mubiri sikifiiringa mukyala Kabito feelings neyanzege nti feeling bwempulira nga Kimbugu bwe yatugambye bwe mbiteekamu feeling sirina nsonga enjagaza era balaga nti owange jangu oyambe kukuteesa afunye obuzibu nenzijukira nti kuteesa oyo mba sirina nsonga emukola ki so ogwange gwakwagala whenever there is need apimamu yanaagamba nti wano Nakimbugwe teyeerowoozezzaako kubanga bwe tulabye okwagala by'okukola ne bye tutakola nga ffenna tewali ayinza kugamba nti wano mpita wano sikola ki siyita so ogwaffe kukola kitundu kyo buli lw'olina okukikola ki okukikola apimamu yajjaga nti bambi wano teyeekoze eki teyeerowoozezzaako katono nnyo ssebo ak'omusajja oli
eyali omusamaliya eyasinkana omusajja nga bamukubye ali awo tamulina kyamusuubira kumufunamu naye bwamusanga musajja wa Katonda ng'ali awo atiriiko omusaayi n'akwatibwako okwagala ne kumuyingira naga nti kamusitule oba omusaayi gumbuna gukole ki gumbune munamusitula n'amuteeka ku nsolo ye n'amala omuteeka ku nsolo ye ng'amusiimudde bulungi n'amutwala mpaka mu ddwaliro mbu n'akwata n'ensimbi ze yalina ezize n'asasula abasawo naye n'abagamba nti bwe bali bawa ekirala ekyetaagisa olwoyo nja kudda nkole ki nsasule. Amiina. Okwo kwe kwagala. Mwami Kimbugwe. Mpozi n'ekyo katukubemu akafaananyi Kristo aba kuteeka feelings ze mu nkola. Twandilokoleddwa kuba we twali tuyiga twakirabye nti ne Katonda mwennyini feelings tezaali nsanyufu. Tetusobola kugamba nti Kristo yali asaba ekikompe kinveeko nga muli munda ali happy. So if feelings zaali mu nkola kwekyo ekiseera tetwandilokoleddwa. So tetusobola kukola kwagala nga tuyitaddemu embeera oba empulira. Yongerako ne kino ne bye yali yazze okulokola nga beebase bali bye yagenda nabo beegayire Mukama nga bo beebase akomawo ng'alaba beebase kwegamba ne bandyagadde olokola bo banoonya bitala bamutemeeteme. Okay, tugenda somayo olunyiriri lumu mpe mwami Kuteesa omuzindaalo Yokaana 13:3-4 n'35. Yagambye nti etteeka erijja mbawa nti mwagalanenga nga bwe nabaagala mmwe era nammwe mwagalanenga bonna kwe banaategeereranga nga muli bayigirizwa bange bwe munaabanga n'okwagalana mwekka na mwekka. Akagambo kali etteeka erijja tatuwa kanso tatuwa idea atugambye etteeka erijja bali we banaalaba nga mwagalana bajja gamba bano baweereza baani agapelaavu eyo. So omukyala Kaito yatugambye feelings or no feelings your duty is to love. Okay, mwebale nnyo nnyini ddala. Nina ensonga lwaki mbeebaza bwe ntyo. Bwe bakugamba okwagala olw'ensonga kwangu kubanga tukkiriziganye buli omu n'abafuna amaka bafuna olw'ensonga zaabwe. Abakola ssente bakola olw'ensonga zaabwe. Mwattu waliwo n'abasabira mu makanisa ge basabiramu olw'ensonga zaabwe naye bajja lwakwagala ne mu kanisa oluusi tuweereza olw'ensonga zaffe. Okwagala okutaliiko bukwakkulizo. 074 251 340 oba 0394 922 480. Mikwano gyaffe bali ku WhatsApp 079 3 3 734. Awo njagala gwe watunuulidde otya ekyokuyiga kino ekijja direct w'oli awo wennyini. Nkimanyi nti era wano nina we nalabye ne ŋŋamba okimanyi nti mulimu abantu abakola ekikolwa ekirungi nange be nandibadde nsiima. Okwagala tekusanyukira bitali bya butuukirivu. Kimanyi waliwo abantu abanyiigira ebitali bya butuukirivu nga kya butuukirivu n'ava mu mbeera oyo tomwebaza n'ogaa nti weebale. Naye ate boddayo wali ku nnamba 6 aba anyiize ate aba anyiize kakati ekintu ekyo ali ku layini munnange ogenze bugenze ate anyiize bunyiizi kale kangende noono wangi sebo ono Dani Buule. Ye sebo Mbalamusibanye bonna abali mu studio. Naffe tukulamusizzaako Dani Buule. Nze mu nsonyi watende nga abazaako emabega simu diversion ye nange byenjukira kuyinza ku kwagala okutalimu bikolwa
emanyi ebikola ebitali mu kwagala. Nze mbadde nsoma wano mu Bayibuli yange ndabye nga Yuda Iskariyoti we yanywegera Yesu kamugamba nti mirembe so nga datewaayo mirembe era amuwaayo mu balabe be. Oba kikwatagana bume kitego kuba ndaba nga okwagala yali yamulimba nti amwagaza mirembe so nga yali amuvayo eki kyabalabe be. Sabbiiti ennungi. Webale nnyo Dani Buule. Okay. Kale katufune omulala tulabe onali ku WhatsApp agamba ki? Prime. Hello. Sebo bale kuwuliriza. Nze nzudde okwagala mazima fenafena tulina kwagala kubanga omuntu ayagala era bwe nkutegeeza nga ayagala okwetola watuwati ng'oluusi mikwano gye mazima ng'ate ayinza okusanga eri omuntu gw'atamanyi n'atamufaako. Mazima ndaba tetulina kwagala twetaaga twetatuwokwa. Mwebale kutuweera. Nkale Sebo. Onagamba nti mbalamusizza nnyo bannange ffenna ng'abaana ba Katonda tusaanye tusabe omwoyo omutukuvu atuwe era atuyigirize okwagala ate n'okwerowoozaako okusibuka mu ffe. Nze mukadde Mugerwa Peter ndi Manyangwa. Okay, webale nnyo mukadde waffe. Prime kwoli munnange. Webale kutuweereza mwami Kuuta. Se webale kuwuliriza. Ono yonna ngiramusizza. Amiina. Omusenta mwematuzza. Lesebo. Wakati nina ekibuzo kyange ku kwagala. Okwagala waliwo n'omuntu alaga nti ayagala era ng'ebintu byonna abikola naye nga wali mu byakumulaba osi tali kukwagala kuli okutuufu. Kati omuntu oyo akola bw'atyo noono atakolera ddala ye nga ebyokwagala si byaliko. Awo ani asinga Kristo ono gwe tulabye nti yatubeera? Kristo abeera ani kwabo abantu ababiri? Ekyokubiri wano nze nga sibiriiko ebyokwagala nsobola okugumira ku Kristo ku mbeera wadde nze sibiriiko wadde nsobola okugumirawo kasita Kristo gy'ali ajja ku mbeera. Mukama abampeera omukisa bannange sabbiiti ennungi. Webale nnyo taata. Naye kafumiitingi yaffe yatandise bannange tubayise Matugga. Omucumba Sentamu kale Sebo. Ekibuuzo bajja kukiddamu ekyo. Okitegedde owulira okwagala okugira ddala kugumba. Wangi munnange. Mbalamusizza bakama bange. Sebo kulamusizza Sebo. Nze Ssenyonjo David. Mu bufunze taata. Okwagala kuno ekyamazima tulina kukuyigira ku Kristo. Awatali Kristo kuyita mu mwoyo mutukuvu. Omwoyo omutukuvu n'akulaga okwagala. Ekyamazima toyinza nakubeera nakwagala. Okujja ke awo ng'olina connection ku bintu ebyo. Kristo n'omwoyo omutukuvu awamu ne Katonda awo ojja kuba ng'olina okwagala. Webale nnyo webalire ddala. Onagambye atya mwebale kuweereza batugambye ebiringa ebyo tewali mateeka. Ekitegeeza okwagala mpisa yaffe twambale Kristo n'okumukkiriza ajja kutusobozesa era yatusaasira. Nze Kibuuka Joyce ndi wali Kaleerwe. Okitegeera ekitegeeza abagamba nti emateeka gaavaawo. Wangi taata? Balwadde. Sebo njagala gwo osembayo.
alokote. Ono maama neesiimye maama wangi Nsanyuke bawulizaako. nange ntyo nsanyusa okuwulizaako munnange ovuddeko Mama zive. sikuwulira Naye kati ngamba nti Mukama atuwa ekisa tuyiga okwagala. Kubanga bwe tutasaba kisa ekyo Mukama n'atuwa. netiwaaka sinungi naye kasita atugambye nti tusabe Mukama atuwe ekisa. Kakati njagala komawo gye muli mu ddakiika zino entono ate tuwumbewumbe ekyokuyiga kino kirabanga naye ekyokuyiga kino kizibu nnyo lwa nsonga nti nabadde njiga n'endowooza ku factors z'ebintu n'ensi tezisigala ziri constant nti mukyala Kabiito bw'afuna akasente agenda kugula ettaka eritali gye balitunda naye manya nti bw'agula ettaka eryo lyaguze waliwo alitadde atunze. bw'ofuna ensimbi zezimu ze tulina mu ggwanga bw'ofunayo miliyoni 10 manya waliwo gye zaavudde gwe zaavuddeko ne zijja gy'oli. Ebintu bino tusobola bibalansinga tutya ate mu kwagala banaye tugende mu maaso tuwumbewumbe ekyokuyiga kino. Waliwo eyabuuzizza mukulu Sentamu nti abaagalako obwagazi just batulabe kiri kitya Bayibuli gye bayita bannanfuusi era tulabye nti ne oba okola ebikolwa ebirungi nga tebiri mu kwagala ne wali Kristo yabeeganye n'agamba nti sibamanyi mu abaakola ebyaki ebyobujeemu n'abuuza nti kale ate bwe nsalawo obutayagala naye tukirabye nti okwagala tteeka kiragiro agambye nti etteeka erijja nkola ki mbawa mwagalanenga. So kati gwe totula butuuzi n'ogamba nti okwewala okwagala for the sake kambireke saagalira ddala naawe oba okoze ekyobujeemu. Omulala ya supplement nze kubakola ebirungi bye tulowooza nti birungi naye ng'ate biki bibi. Mbuyuda bwe yajja ng'atazze kuwaayo Mukama waffe yamuwa luhaaga kati alaba luhaaga agamba laba omukwano kumbazze ku mulyango luku. Munzikirize tweyongereyo. Munzikirize mukadde tufunze kubanga okukkiriza okusuubira n'okwagala. Olw'13 awo mukadde lwaba atusomera bakolesa ekisooka 13 yagambye naye kaakano waliwo okukkiriza okusuubira okwagala ebyo byonsatule naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala. Tweyanziza nnyo mwami Kimugwe ndiwo. Lwaki kwagala? Kuba omuntu bw'asoma ayinza okulowooza nti okukkiriza n'okusuubira tebiyina nnyo makulu naye twagala tulabe bitugondezeemuko tutuukire ku conclusion nti okwagala kwe kusinga. Weewaawo Walison yakireese bulungi era yakyonyodde bulungi. Yatugambye nti ebintu byonna bino birina omugaso. Okukkiriza faith kituvuga ne kituleeta mu bulamu bwaffe oba okulokolebwa salvation, the experience of salvation. Atugamba nti hope kwe kusuubira nti kutuyamba okusuubira bino ebintu Katonda byatusuubiza nti laba ngenza obbateekerateekera ebifo mu nyumba ya kitange era ndijja ne mbakima tusuubira busuubizi. Era nga Walison yatugambye nti bino ebibiri bino okukkiriza n'okusuubira birituukirira. Era ffenna tukimanye nga Abakristaayo tulindiridde Mukama ffe lwalidda ebintu bino bitukole bitya bituukirire. Naye ekyokwagala agambye okwagala kwe kusinga byonna kuba okwagala Katonda. Okwagala kulibayo emirembe n'emirembe. Okwagala kwaliwo mu ntandikwa, okwagala ne kutulokola, okwagala ne kutubeera era okwagala kulibeerawo paka
sijaga mpaka ensi lwerigwawo naye paka era ko tekulivaawo nga Katonda bw'atalivaawo. So kyaba tugamba nti okwagala kukira byonna kubako okwagala tekulibaako kkomo nti kumaze omulimu gwako wabula kulibeerayo emirembe n'emirembe. Amiina. Mukadde Kiwanuka agambye nti okukkiriza, okusuubira n'okwagala. Tosobola kukkiriza kyotayagala. Tosobola kusuubira kyotakola ki kyotayagala. Kitegeeza okwagala kwe kusooka munda mu ggwe n'olyoka ofuna okukola ki okukkiriza. Okwagala kwe kusooka munda mu ggwe n'osuubira ebyo by'osuubira. Katonda eyatwagala, Mukama waffe eyatwagala yasooka kutwagala n'alyoka yeewaayo n'ajja n'afa ku musaalaba. Kakati naffe bwe tuba nga twagala obulokozi, okwagala kwe kusooka gye tukola ki? Okukkiriza ne kulyoka kunywezebwa, ate n'okusuubira bye tusuubira nabyo ne biryoka bikola ki? Binywezebwa. Lesoni eno yankoze bulungi nadda Thursday, okukkiriza n'okusuubira n'okwagala, nti mwe muli essuubi ery'obulokozi bwaffe bwonna. Tweyanza nnyo mukadde. Mu bufunze lesoni yatulaze nti okukkiriza n'okusuubira bituvuga nga bina gye bitutwala. Bwe tulituuka mu ggulu nga bitutuusiza bijja kubeera fulfilled. Naye okwagala, because God is love, tosobola kugamba nti okwagala nako kujja kutuukirizibwa obanga ajjawo Katonda. Olwokubanga okwagala ye nature ya Katonda. Tolina we bawulira nga bagamba God is faith oba God is hope. Naye God is love. Okukakasiza ddala ekyo kyali nga n'ensi tanaba kugitonda already nga mu pulaani ye mwetuli, mu mukwano ogwo mwetuli. So okukakasiza ddala nti ensonga eyo ensonga eyo nkulu. Naye nga tumaliriza tusigaza eddakiika ntono nnyo briefly kyeweetwalidde mu lesoni y'okwagala. Ngenda tandika ne mukyala Kabiito yakumaliriza ne mwami Kuteesa. Lesoni y'okwagala eno kyogamba nti kino kyensinza okutegeerera mu ddala. Kyengize nti okwagala is an active way of living. Kwe tulina okutambulizaako obulamu, si ngeri gye mpuliramu. Okay, mwami Kimbugwe. Kyensinza okuyigamu, tetusobola kuyiga kwagala, tetusobola kwagala actually. Tunategeera kwagala kusoko yatwagala. Bagalatiya 2:2 atugamba nti kulwokuba yatwagala yatufiiririra n'atuwa obulamu buno obupya. So nze Kimbugwe gwe baasaasira ennyo bwe batyo. Ne bansonyiwa ebibi byange ne kati byenkyakola oba ne byengenda okukola mu dakiika eziddako bye simanyi nako. Katonda yafa ku lw'okwagala n'ansonyiwa oba n'andaga okwagala. Nange kinkakatako okulaga okwagala abalala kuba ate nange okwandagwa kwali kw'amaanyi nnyo. Okay, tweyanza mukadde Kiwanuka. Okwagala kikulu nnyo eri obulamu bwaffe, naye tulina olunyiriri tutaasomye olwabadde olw'12 luga nti kubanga kankano tulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi. Naye mu biro biri tulitegeerera ddala, tuli tunulagana n'amaaso. Kaakano ntegeerako kitundu naye mu biri nditegeerera ddala era nga bwe nategeererwa ddala. Mukama waffe olwaleero bwe twogera ku kwagala tulinga aboogerako obukuki okwogere. Naye bwe tunatunuliganako amaaso n'amaaso ne Mukama waffe wangi tulitegeera okwagala. Amiina. Era eryo essuubi lyaffe nti singa tunywera tugenda kumulaba maaso ku maaso, tulyoke tulaba okwagala okutagenda kuggwawo emirembe n'emirembe. Naye nze Nyosebo, nze kinasinza okwetwaliramu nti waliwo ensibuko y'okwagala nga ye Katonda. Olw'okubanga y'ensibuko, nze nange wendega ku kwagala okwo nendyoka nange mbeera ekitundu ku kwagala kuno. Lwaki? Nti atugambye nti kubanga ye kwagala era naffe yatwagala nga tetunaana nakulowoozebwa kutondebwa byonna nga tebinaba kubeerawo. So ye source mwenino tappinga. Era bwe mbeera n'okwagala mbadde nange njala kuddamu ku mwami Sentamu nti okwagala kuno mu Bakoliiso 5:5-14 nti kutuwaliriza naffe okukola bino bye tubadde twogerako ne tulyoka tubeera mu kwagala kwekumu okwa Katonda. Amiina. Katwebaze. Mukama Katonda omulungi tukwebaza okuba nga otuyigiriza
okwagala kuno mu buntu ffe tetukusobola ne bwe tukwerippako ne tubeera connected ne source y'okwagala nga yeggwe tusobola okuyiga okwagala bannaffe beera wamu naffe mu nnyera Yesu Kristo omulokozi waffe. Tweyanziza nnyo tweyanzege baganda baffe okutuyigiriza n'okwongera okuyisomesa ku kwagala ekyo kirabo ekiva eri Katonda. Ffe awatali Katonda waffe tewali kwagala ne bwe tuneekaka tutya ne bw'onaafuba otya era kyova olaba nti oli atalina Katonda akugamba nti olaba bawandiika n'amateeka gaavaawo kubanga tafumiitiriza tannasemberera naye bw'osemberera Katonda n'akugabanyiza ku kwagala okwo kwalina naawe ne kukubeeramu omanya nti eba efuuse empisa gwe tugukyali mateeka bwe njagala okukola kyenkola tebankaka. Okitegedde ekyo mukwano? Kale katwongere ennyo nnyini ddala okuyiga n'ebyokuyiga bino katusinkane mu kusinza n'okutendereza mu sabbiti olunaku olwaleero. Buuza ekibuuzo ky'owulira nga mu butuufu kyongera okutereeza otereeze kali akabadde kakubulamu naye ate mwebale kubeera na kwagala kwa Kristo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Bani tetugenda kusukka wano program essomo lya wiiki munzikirize ngiwumbawumbire wano njagala kujagalizaako taata wange omukadde Mwesige Joseph Empenja Gomba. Mukama ayongere okuba wa sabbiti ennungi awamu ne maama. Mukama abankuumire ate era ne baganda bange Kwagala Grace Nabandeke Rachel ne mukyala Mugwanya Prose. Mukama Katonda abakuume. Programu essomo lya wiiki mukadde waffe Nuwa Sekitto alina kyatugamba naddala ku bikwatagana ku camp meeting ey'e Najjanankombi. Nze Robert Kuteesa. Mukama Katonda akukuume.